wobulenzi agamba atya wali onerabidde bali batya abalenzi b'okubukyawo bonna bandabiro bagambe tubatumidde mbadde nkyaliko waka omanye ennaku zino embaawo si nyangu embaawo omusajja embaawo emirimu gy'abasajja gye nnina ku bbajjiro mingi naye kati embaawo si nyangu nzibuzibu mbadde sinaba kufuna mbaawo z'abandi kati nti ogendayo ate nga busente babumpa nembukozesa babumpa nembukozesa munange wangi bwana wamala kankuddire It's me, Mommy. Azam. Ani? Mommy Azam. Karibu. Yeah. Otambulanga mu America. Nsanyusa okulaba. Thank you. Tukedde bulala mama. Banange mbakedde naye just no mbadde fixed olwaleero nga nyina ebyokwasaganya bingi. Naye nimwe emirimu gyammwe dirwe wabeera nga tolina byakwasaganya. Bali batya gitambeeradde nyabo. Onsonyiwe munange. Eradde sebo. Osibye otya nyabo. Oli otye? Bulungi. Bali batya abaana? Tebabadde babi mpozi mmwe. Naffe gye tuli fine. Ofunye n'okakisa nange kunsanga weera mbadde nsimbula genda lwakuba ebyokukola ennaku zino si bingi nnyo. Tebana bakundeetera mbaawo z'abasajja nyine emirimu gy'abasajja batwala ntebe za ssomero bampa ssente zaabwe nenzikozesaako kati embaawo tezinnaba kujja n'ogwo omulimu nagwo guntadde ku bunkenke bajjiro nkyokugendayo. Nange nogolaba wano mbadde njagala kugira abaana abo mbatwaleko mu shopping kubanga olwaleero nfunyemu off. Omanyi baleeta ba intern kati ba interns abamu kuliko apiikinze my duties so mbadde njimulekedde emirimu gyange kati nzije abaana bano batwaleko ku shopping kubanga nze I think next week on Tuesday I'm going to America. Ngenda kubeera nga flying. Nafunye visa finally they allowed me yesterday. Kubanga last week nainayo conference. Ennyonyi mwagifuula taxi. My dear. Amina siwabi awo siwabi. Nina abaana bagenzeeko ku gundi kuluza amazzi gatapu ennaku zino gaddugala galeeta bitaba simanyi oba. No, that has not to be. Ekyo tekirina kubeera kubanga lwaki tewaŋŋamba. Wandi ngambye nempereza sente abaana ne babeera nga babaleetera amazzi abaana tebalina nti kati tebalina kukola mirimu. Abaana bange balina okuyiga emirimu. Emirimu balina ogiyiga maama. Jesse. Yeah, those contractors ongambye batuuse. If they are there, tell them I'm coming in a few minutes. I think in 30 minutes nja kubeerawo. Bagambe nzija. Esimu otambula na mmeka? My dear. Soko linako malirizo ono. Hello. Winnie. Oyo gundi ambassador Mugambe. Gundi contract ya judge signing. Next week I'm not going to be in the country. Okay, fine. No, this one is calling me when I'm on another phone. Emirimu gijja kukaddiya nga tonnaba. Okwata guno neze simu okubeera ennyingi tekikola nnyo makulu. Abaana bagenze ku luzi. Olwaleero njagala nkole shopping jukire gundi next week siri mu ggwanga ate mbadde n'ekiteeso ekirala nga mpitiddeko ku ssomero eryabwe. And I'm going to take them to this international school which is nearby here. Kati njagala mbatwale mbawandiise today after their registration to get to go to town. Then after town, that is when I will bring them back. Tweyanziza. Reste ne joy. Bagambe bangu yokwambala so nsobole okubeera nga mbatwala. Reste ne joy. Kyogamba otwala babiri bokka. Ate Peter mutwala wasagala complicating ebintu. Ate Rita ne Peter bagenda kusigala. Ngati ntwala bange. Sagala otabula. Nedda mama. Kati atawo byononye. Odire resto batwale mu international school. Bapita basigale. Auntie Peter ne Joy, those are my kids. Era bengendo okutwala walimba wandise after I take them for shopping. Tuve mu shopping ndio kembaze. Your kids ate nze tata waabwe na bazaala bali bana. Atoto aleko bali ababiri bana balala basigale. Pulido yogera kumbaawo. Zote ziri mu sente.
ate ngenda kusoma basomera mu international school tebalina basomera balina kati olwo nze ngambye bulijjo gwabasomesa mweri essomero lyabwe kati nze nsazeewo abaana bange njagala mbajje mweyo local school mbatwale mu international you know so webale nnyo webalire ddala bw'obanga tosobola bonna batwala abana mu international school nabano tebajja kgenda ate kati ngamba twala nze mbazaala tebalina bannyabwe bo bannyabwe tebakola obasanze tebasoma taata waabwe taliiwo sibaweerera anti kati bonna bakyusa environment obatwale lumu bana kati obaawula oyagala kunyonondera baana batandika okweyawula nfuba kugatta baana bange ate gwe obaawule naye Joseph style up bino bitubadde manyi tusomyeko tubitegeera tulina obikyusa kati mwema nkugjeeko bana ababiri ne mbatwala mu international school as their mom naawe ababo gwe bano abasigadde Peter ne Ritawo balekeyo gye babadde basomera balekeyo gye babadde nga lwaki bali obajjawo bonna balina kubeera bumu obanga wakiri banasigala mu ssomero lyensobola sibutayagaliza mbaagaliza naye oyawula abaana bano lwaki obaleka mulina essomero bali obatwale mu masomero ag'enjawulo olina sente kyokka webale nnyo nsiimye okujjako nga bonna obatwala mu international school nedda bonna baana bange tojja batwalayo tojja batwalayo newange todda bwobanga byakunyononera abaana bange era basoma mu ssomero lyensobola naye gwe obanga owulira sente olina okujjako nga bonna obakwata n'obatwala mu internationalsaagala kumanya kubanga we bali zensobola era mbaweerera fine kambeere tojja kunangira mbawo